Mirundi mingi abantu ab'enjawulo bazze bavaayo ne bakyusa ebifo n'ebitundu ebyo bye babadde baweererezaamu era bwe gutyo bwe gubadde ng'omwami wa Kabaka abadde amulamulirako essaza lye ery'e Mawokota Nannono Sarah Kaweesi asuulawo ebikola oba kiyita okukuba Ssaabasajja obwami olwo n'asalawo okwetwalira obwa RDC mu gavumenti eya wakati ekulemberwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era nga Nannono yaweereddwa ekifo ky'obwa RDC omujjuvu owa disitulikiti ey'Empigi. Mu bitonotono ebikwata ku Sarah Nannono Kaweesi obukulembeze bwazze abuzimbira mu Bwakabaka bwa Buganda era nga Sarah Nannono Kaweesi yaliko omumyuka w'omwami w'eggombolola eyamumyuka Kamengo era ng'eno gye yava nnyinimu ng'asiimye n'amuwa obwami okumukulembererako essaza lye ery'e Mawokota ng'addira Gabriel Kabonge mu bigere era ono yatuuzibwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi 16 mwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2024 ku mbuga y'essaza e Mawokota era ng'emikolo gino gyakulemberwamu minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki. Nannono Kaweesi abadde omukyala yekka Ssaabasajja gwe yasiima amukulemberereko essaza ku mutendera ogwo ogw'abakulembeze oba Ssaakabaami ab'amasaza era obukulembeze obwo obw'essaza abadde abutambuliza ddala bulungi naddala mu masaza age 18 abadde omu ku abo abakulembeze b'essaza abadde basinze okulabika obulungi era ng'abadde atumbudde ebintu eby'enjawulo omuli eby'emizannyo era ng'omulundi guno ttiimu y'e Mawokota yaviiriddeko ku mutendera gwa quarter final. Nannono abadde akwatidde ddala ku byenjigiriza ate ssaako n'ebyobulamu kw'ossa n'okubuulirira abavubuka ku nkozesa y'ebiragalalagala. Bannanga abazadde abali wano ky'otayagala mwana waakozese tokirimira mwana wa munno. Enjaga ekulira emyezi gy'ekulira n'ebijanjalo bikulira myezi egyo. Mugenda kuŋŋamba ebijanjalo bigula bbeeyi ntono. Buli ekigula ebbeeyi entono kife. Sarah Nannono Kaweesi si yasoose okuvaayo n'akuba Ssaabasajja obwami wabula abantu abalala ab'enjawulo kinajjukirwa nti ne gye buvuddeko mukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo naye yavaayo n'asuulawo obwami olwo ne yeegatta ku gavumenti ya mwami Museveni era nga yaweebwa ekifo ky'obwa minisita oludda olwo. Nannono Kaweesi ekifo ky'obwa RDC okukikwata kino yaddidde Haji Moses Dumba mu bigere aweereza disitulikiti y'Empigi ku kifo ekyo eky'obwa RDC okunukkiriza emyezi 3 era nga Nannono yayaniriziddwa abantu ab'enjawulo mu disitulikiti y'Empigi okwabadde omuyambi wa RDC Mwami Saad ate kw'ossa n'abakulu mu byokwerinda mu disitulikiti eyo ey'Empigi. Sarah Nannono Kaweesi waakwatidde obukulembeze oba yafeese eno ey'obwa RDC mu disitulikiti ey'Empigi nga disitulikiti eno eri mu kusoomozebwa okw'enjawulo obufuzi ebikambwe ekirowoozebwa nti kino kyandiviirako Sarah Nannono okusanga olusozi Gambalagala mu buweereza bwe.